Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Hello. Sebo nze bampita mukunja wa BTFM akadde katukutte wabadde ogamba Korintia Etata nsanyusa okuwuliza munnaye. Kale Nsaba kunyamba nga bw'oyamba abalala muganda wange. Nkuwuliriza wadde ndi mukozi wa safari. Buli lwe nkomawo ewaka wano. Waliwo abakubira madamu amasimu naye atugamba tuge. Kati kyembadde njala okunyamba kuba ngenda kusimbula nzirayo safari. Naye nkyali mu parking wano mbadde nsaba osooke. Omunkubirireko tulabe biki lwaki abamu abajjako bujja kuba mbadde siri wala nga njala kulaba. Anti kakati kyembuuza oli mu parking takulengera wo mu parking. Avuddewo ewaka ndi mu parking wano mbadde nzirayo safari. Gye watadde emmotoka. Gino ntadde emmotoka naye mbadde nsaba osooka omundobesezeeko tulabe enzireyo eka ndabe enkwata gye mukwatamu lwaki atugamba amasimu gano. Bagakuba nnyo. Bagakuba ate bwembaawo takwata. Kyenjagala ontaase mmanyi lwaki takwata nga wendi. Neme genda safari nga tutegedde kituufu lwaki takwata amasimu ago. Kale beerako ku simu tovaako. Hello. Sanyu. Hello. Sanyu. Wange. Jebale. Kale nawe jebale ko. Akati mbadde. Wange. Mbadde njagala kulabako. Ani ono? Ani? Tomanyi. Ate nkumanyidde wakuba n'enamba yosimu. Erinnya teziriiko kati nakumanyira online. Nze Patrick. Wange. Patrick. Kati lwaki onkubidde kweno enamba? Ano enamba oba kikaaki? Oliwo? Mbadde njagala kujja awo. Ewange. Jangu. Njagala kulaba. Olwaleero luno? Jangu eka. Essaawa eno nze ate nzija ewaka. Ewaka awewuwo. Waka ewange. Kiwemu eddakiika 45. Wange? Kiwemu eddakiika 45 nafunyeemu. Ani? Kiwemu eddakiika 45. Agenze ku dduuka bwadda ng'agenda eddakiika 45 kiwemu obudde. Ng'ate nzija awewuwo. Ekyo si kyangu gundi. Jangu nga bulijjo jjawo. Nze sijjangawo. Wanze okwegaana. Nze sijjangawo siina ganzitireeyo. Nze nali nzizeekaawo. Oba bulijjo tojjangawo. Jangu teweetya. Tewali budde. Bannange. Omuntu kati ddakiika nkiwemu eddakiika mmeka? 45. Naye nga ntidde. Tatya jangu. Tewali bantu awo okumpi. Tewali. Obeerawo wekka tewaliwo baneiba. Atewaliwo. Ate kati oŋŋambye nkiwemu eddakiika 5 ayinza okuba agenze ate ne bamukubira essimu. Ate kisoboka waaba agenze aba agendedde ddala. Naye nkubuulire saawo katugende ewalala ntidemu. Jangu naawe ndi mwavu.
Jangu ezeri mulodi tuzimalire ozimpe. Ezawa? Zetunalina nazo mulodi ozimpe eno. Yes, ntegedde oli mwavu naye nkubuulire. Awo ntiddewo goge mazima oli mwavu. Jangu naawe, nakiweeki. Anti kakati nze sijjanga woko simanyi imbeera yaawe oyagala kunzisa. Toliyitera jja kutta gwe jangu n'ekigaata w'okatya. Nkubuulire? Nkubuulire tunoonye we tugende ewalala awo sisobola. Nedda naawe jangu. Eyo ogenda mulodi tugenda kwonoonerayo ssente. Ntwalo nga 10 ogenda zonoonera ezo. Maama. Siyo yagala kinonga shot. Kakiriwo ekiyinza okukwanguyira. Nanti gwe kyobalala ky'obongamba. Anti gwe ki ekiyinza okulongo ate awo tujja kulwawo bayinza okutusangawo. Awo longo bajja tusangawo bw'ogamba lwe balongo awo bajja tusangawo. Tebajja tusangawo. Kati gwe ki ekikwanguyira? Longo nfuna akawera. Longo nfuna akawera. Kati olwo longo tuli mumeka? Anje? Longo tuli mumeka? Mitwalo 10. Nezaalo gize mitwalo 2. Ate short. Etano kitundu. Etano kitundu. Kati awo nezaalo gizibe 5 ze 10. Kale kanzije nkiwemu eddakiika meka? 45. Kale. Ndano kanetege. Kale kankulindemu. Nyabo. Nawe wetegeke. Oseka ki? Kati yetegekayo kuba obuwoowo. Akutene brush. Nawe kenyine damudakika ana mwetano bode kubiramu omuntu tona. Bera fema jida bulijja muziki. Obawulira abakazi. Abakazi awo we mutuuse. Aneera mulimu n'omusajja. Babagamba okufumbirwa awo mutabuka. Olaba mwabadde mwagala vuunika gavumenti olw'ensiko. Nakachwa? Yes. Abakazi mosusse. Nedda abakazi munenya babwerere. Abasajja mulabirira abakyala bammwe mwe ku bakyala bammwe mbawonye ebikemo. Kubanga toyinza kale situganya obwenzi bwatutonderwa. Naye waki ate n'otundira na mu nyumba ya musajja ate ne ssente ze bakuwadde n'otamuwanako wadde n'10? Buli musajja bw'otavaayo kutuukiriza byetaago bya mukyala bino biba bijja kubeerawo. Simmaka ga musajja naawe. Abakeeza abasatu. Yes sebo. Mwebale okukoleza eggwanga n'Obuganda. Ffe twakuweddeko dda. Era ono Ssemwemba ku kyokutaso mu Maaka. Maaka weeteeketeeke ogenda osanga mwana muwala ye amaze okweteekateeka. Webale. Bizibira lekuweereza. Naye mukunja. Kale ne banange abakazi banange tususule tulina okoma bannange. Naye n'abasajja naye muyige kuba ku bakazi ku ssente. Era singa omukazi singa abadde omwami amuwa seneti yantuuse ku ekyo nyakugambiddewo ndi mwavu. Which means ne bwamusabaza nviiri esobola lazima ng'omukazi alina okweyiya. N'abasajja naye muleme kunenyereza muleme kusalira abakazi amisango musimanye abakazi bendera mu maka. Namwe abasajja mulina ebizibu. So naye oyo omusajja mugambe ye bukyayo omukazi yafuuka dda malaaya nze veero mpereero. Wanje? Tuweze mukwano. Kale. Oyo tusigalire empomedde kubanga. Akazi okalobeseza bulungi naye bannaye keetaaga ssente ku ssente. Abakazi baagala ssente nakaswa. Wanjai? Tobedde ennaku zino. Naamu kubamugambyemu ssente. Yangu akumunange ndi mwavu nnyo naye nga mukazi muki? Mufumbo. Bakazi bamwe mbawonye ebikemo. Wanji? Webale kuweereza kitange. Kale. Nzajja wa Kabaka nga bulijjo basooka kwabula zikusooka ng'asinziira n'amawokota mu ggomola y'ekiringa ente. Awo waaye. Omukyala omukaseesa kubanga alina kagambye. Nze kesi nategeera kubanga ng'omusajja longo luutu biki nga siniya byonna amazeeyo omuntu bwonna bannange tuweddewo abasajja. Muwaye ku bakyala bammwe mubawonye ebikemo. Mukunja Nakashwa Amoti mwasuza mutya nze Aisha Bombo Town.
Namalega mu katale. Bannange abakazi tweddeko. Kyakola si kirungi si kituufu. Bannange nedda. Mukunja wangi tata webale kuweereza kale amotyo mbalanguzi katonda wa comedy ne nakachwa mbagala nnyo naffe bwe telefono kikuno ne masoli musoto kasanga tigaza lo naye Mukunja abakyali ennaku zino n'obatakyayagala kufumbirwa gyenyize egyo gyotwala mu maaso kutwala ennyo endobeso muganange nalongo wedukedde na masoli musoto akwagala nnyo webale nnyo mukwano Bire FM kintabuli ky'omuziki abasisimusimasize mutemo bale kutuweereza naye simanyi ensiwa gye tulaze ffe nga ffe abakazi kubanga kyekyo obwenzi ffe tukwatira ddala kisooka musajja mugamba munnange ntidde jangu ono ddakiika ana gyaba agenze yo yagala kirongo oba sooti tubimanyi n'amannya oza n'obuuza omusajja longo kyekinga takimanyi sooti kyekinga takimanyi naye ffe olaba tuyimanyi n'amannya bannange abakazi tusaana ngule oba tusaana mudaali mu bwenzi kubanga kyekyoobwenzi ffe abakazi nga ffe abakazi tukwata kisooka mu bwenzi mukeze mugaana abakazi ffe bannambeemu mu bwenzi nanyonjo lufe Dubai gemanyamo bale kutuweereza nanyonjo nkwagadde nnyo olaba okkiriza Mukunja webale kuweereza ono mukisa Francis ng'ambeera n'akoolo akati nze kyeŋŋamba omukyalo wambi jaka yanoonya ssente kati bbala gy'abakola mwekerenga ssente ezimala Mukunja webale kuweereza ono mukisa Francis ng'ambeera n'akololo oyogedde webale nnyo mukwano amulekere ssente ezimala zenneka Mukunja mwetu nenakaza mujewale mwasuze mutya abakazi wawe batuuse bawulidde nze Godwin Katigondo ndowooza ko abakozi ba Katigondo wonna abasimusimu webale kutuweereza Jamila Entebe naye bannange abakazi nojula ogamba oba mufunire kiti kyekinamumatiza bannange sente mmekezo zayagala atuuka okutunda omubiri gwe omukazi omufumbo naye bannange abula omusajja kyonna kyagenda okukola leero yakwalula esiridde anti obutamatira obukolesa nyama munju n'olivubana ne mukene aya basi aberuwero Captain Nsimbi ajja kuba meya 221 kansala Sekula Majanja kuba direct kansala mama Halat kujoine Entebe mwami Sonko Chume na Masuba mama Viani Monkonge mama Namirimu Ekisule Salongo Mathias Kugaruga Road Mchala Nambiru Jessica ku stage wekiwenda gayaza mwami Christopher Katese Chirinya chairman Kakoza Matia ne mwami Elia Lule abenna kazimijinje mumulabiranga ddala chairman Ndawula agambye ntiki abasajja ndowooza tuve ku byokuwasa kubanga omuntu otundira otya mu nyumba ya munno kakati sente mmekezo zoyagala zikuleetera okutunda mu nyumba ya munno kakati kyoba okola bw'obanga olaba kikususseeko buli ensonga z'obulimi n'obulunzi bwe zituuka muno sooka omutere wali ssente ngulenze mwennyini naki nakwegomba dana kabakana olengera oguntu tata kitibwa yasamirira ki tata kitibwa abasajja kubula ndi physically fit yoba byo biki mamanze mulimu ekisani musibwa bana oli mutemu musajja kwagala kunzita bana mama kitibwa mulimu ekisani tomanyi tino ndi mulwadde wa mutima oba buunga naki njeze nyumba ngolode mama masuka omusajja aganye soko je ogenda kujja omusiru yali anzise nzeba baluguwo oligino tata kitibwa yonna gyoli tetenkanya osooka okomewo ewaka embwa eridde emmwanyi tompulira bebe biki ewaffe Uganda TV temukkirizibwa kuvaako temukkirizibwa kukyusa